nakubeera wamu naye n'omubuuza nti owaayi Kenzo wano tukoze tutya na tutya. Katonzizaayo ku kiri kye nkugambye esaanye okulemera ku nsonga njagala bajje beesimbewo tulondeko omutuufu deni esobole okugenda mu maaso kyekyo. Kingizale tuli ku kikati essaawa zino ekitambula. Kingizale owesite nawe ndonga nti ogiraba kati nasumuludde 2025 abatereddeyo abaduyi baligenda nze nensigalawo gyeri ne vidiyo era mwana eyita kiki nembateerayo busale manyi ffe temulina kujja nnyo kuba ffe twetegeerera bagetoyiti beetegeerera okitegeera ba mulina okugusala omuliro kati ate waliwo ezijja emba ate waliwo akawaani akali awo mu maaso kesijja babuusa kati nga kajja sunja sombeere kumugenda biraba yamaani Geto Youth ono naddala kati njogera Geto Youth omuyimbi gwe osuubira bayambiddwa batya naddala abakulu abatwala ensonga z'abayimbi oba abaana gye bali mu geto bangi bali talented naye nga tebalina ngeri gye basobola ku breaking through ku gino. Ama bakyali bange bageto Youth bannange nze just idea gye mbawa oba endowooza yange kulemerako kumanya ki ky'oyagala nova mu ebyo mbwate kyali wange shama simanyi tanjagaliza okitegeera mbwate kyali wange nemugamba kino just golina okumanya ki ky'oyagala nova mu kusudiya weezuula n'omanya ki ky'oyagala ojja kimakinga trust me kubanga nze wano natuukawo wendi okubanga Baba TV esokujja gyendi nenzijjako interview ate biri ebiseera wabe nabeererawo nga neegomba oluusi olina esita oba olina emikiwayine oba Bobby olaba kamera zijja mwana wanange sotuuka nemba nga kiki kati so kulemerako gwomanya kyoyagala era ojja kifuna tolemerako fata ekirooto kyo kigobe lemezaamu ojja kutuuka one day one time yamaani. Abayimbi ab'omulembe guli ogwo mukadde bali mutugamba muli mu bavumaganya oba mutwogezaako bubi ennaku zino muyimba bubblegum lyrics Kingizale temukyayimba ku buyimba bubuulirira obuyimba okugamba kosobola noteekaawo n'omwana wo n'akawuliriza nawe n'owuliriza naye kasita ekirungi bannawe baliri pazo gye bali abayimba bibobogamu nze si bwatukanga mbeerenge byabaganaga nze nkubalaga oli ayatuka ate naawe omuwulira ate ng'alimu message oba ku kya message ate n'omunyumirwa n'oba wanyiize n'osanyukamu ekitegedde kati beba bagambe ebyo ddayo bagambe byembagambye waka bwange basooke batereeze bannaabwe abasookayo mu ddongo tetwajja ate tuzza ate gwa entalo zisusse mu ndongo nga tumaliriza tulina okumaliriza entalo zisusse mu ndongo twali tuli awo omukulu Uncle P ng'alumba ekibira ng'atema tuba tuli awo n'oli ng'agamba nti nange sigenda kubeera nga ntuula ngenda kuzza awo industry gyagala biba byakwekuba ngumi mwekube kubanga nalabyeko ne Palaso yasabye March ne gundi ne Fik Gaza Palaso ng'agamba Gaza yandeekanira nnyo tujje mu ringi twekube awo mututwala omukulu Zale kyogamba okwekuba simuzannyo okwekuba muzannyo nani katwogera ku ndongo endongo etya nani katuyimbe fights zikendeere byonna birina obeera byonna biri about entertainment baba basaba eringi bajja kuvaako omusajja tumumanyi okitegeera baba beekuba ndongo era ensi eba ejaji mumanyi abantu balaba okitegeera naye nze sa nnyo kwagala kuyingira mbitankwatako kuba nze nnumba bannumba nze ndi kweri ajja yajja ayingira yayingira netulaba wagifuluma obako obusembe bwabagizi bafani bange mwena gye muli eyo mwebale kwagala Kingizale owesite Saabakambwe nze ndi Saabakambwe ate ndi Wolani ate ndi Muba ate ndi mulungi okitegedde ojje nnyo nga nange nzije nnyo oli nnyamu nga nange nkola ki stepping back naye mbaagala nnyo mwana mwebale kwagala ndongo yaffe mwebale kwagala bageto Youth ekisookera ddala mwebale kwagala bageto Youth mwebale nakupikalaga waffe nga tetulina majja naye nemugaba buli kimu kisoboka okitegeera kuba kati essaawa eno nze ndi example eri bannange eyo emabega okitegeera emabega bangi nnyo abali abasoga mwana wani Zale yava eri myala akuzaalya akakomando naye kati olaba tudde mu ntebe ndaba mwana amba mulemereeko. Alright, omukulu ono naye atubuuzeeko katumugane ng'ogamba otya
Ndia gafata papa. Ndia tuli papa. Yes. Omukulu King Zale gwatambula ennyo naye wamma musajja mukaka nga bwayogera oba musajja musumbuyi. Zale mukaka munyo kujihongo kulinyo kubantu. Ye mukaka. Okay. Right, nawe soko tubulize kwa Baba TV tuwenga tubawana. Yes, alai Baba TV mugamutya amanya